Wano. Very close. They cancel. Sikwemu kasine mabega. Fena kwongere te mabega. Kale bano musajja bamutwaye kiri oke banaye olunaku lwaleero olinga lwamagero gyende n'ekisooka kya byonna njagala okusooka okwebaza ekibiina kyange ekya National Unity Platform kikulemberwa mukulembeze era omulonde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert nze gwe mpita pulezidenti wange gwe ye mulonde gwe nalonda olukiiko olukulembeze lw'ekibiina Luupu Joel Ssenyonyi Secretary General w'ekibiina ne ligo tiimu y'ekibiina yonna okutwaliza awamu balaba kanso bali wano eno kanso Muyizi kanso Beti wano Nanteza ne ligo tiimu yonna nga yabadde kanso Erotu Joseph ngattako ne abakulembeze baffe MP honorable MPs ne honorable councillors nekyaddala banaye mukyala wange ono seri wange oyo omuto ne famire yange meeyo ono Serunjogi banaye mwebalire ddala mugubadde gwa ttendo mwebale butakoowa so ekyo kyonna nga nkimaze embeera eriwo banaye nawambibwa sakwatibwa nti netatwalibwa ku poliisi nedda nawambibwa kuva mu nyumba yange mukyala wange ono yaliwo ekisinga okwasa ennaku mu maaso g'abaana bange abato ddala abasajja abayingira basooka kuba bana waweeri waali basigaddeyo abasajja abalala babiri naye bano abana abayingira ne bakookinga emmundu nga n'emmundu lupu zembadde sirabanga nakozi mpya za plasitiki ziringa mpya neŋamba mutuufu n'entya naye byonna kyenasinga ekyasinga okumpisa obubi be baana abato bano okulaba nti banzigiddeyo emmundu nzenna ndyawo ninga mutujju ninga mubbi nezigibwa ewaka mbufunze nga simanyi kikiddako sitegera kikigenda mu maaso nenyambazibwa akakookolo abasajja ne banvuga simanyi wa gye ndaga simanyi wa gye ŋŋenda kugamba nga ndi ku mmase y'abankimirwa nentwalibwa mu maka gesaategeera bulungi n'oluvannyuma lw'ennaku nga bbiri nempulira ku kizindaalo ndowooza waliwo abasaba nga bagamba oli ng'agamba twanirize ku kyeyamaani wa Kasenyi kati mutwe nenkifuna nemmanya nti kyayika wano ndi Kasenyi naye nga simanyi mutuufu waawo wa ewatuufu so olunaku olwokubiri omusajja najja gwe nasooka okulabako nga wamagye then netandika ogoyinga under interrogation soka kya byonna nabeera ku mpingu for 5 days empingu ezo for 5 days nga bwenina okweyamba naye nga sisobola mumanyi woba ku mpingu kuno bwoti tolina osobola kujjamu mpale weyambe nembeeraawo for almost 3 days basindika kyayi ku makya ne basindika emmere naye tomanyi mmere evuddewa nebebakuwa tomanyi biki ebirimu naye ngaolina okubirya olina okubinywa jjukira olina okweyamba so nalino sacrificinga for 3 days nga sirina kyenteeka mu lubuto mpaka we nawulira nga ngenda kolapusinga era kyenasaba gaali mazzi ebandetera amazzi ga buzima nensobola okunywa ku mazzi ago okumala ennaku endala 3 so byonna kesi nno gye mulaba bino byonna si ebyambuuzibwa kuŋŋamba lwaki nyono n'ekifaananyi ky'eggwanga ekyokubiri His Excellency Kyagulanyi mwagaza ki kiki ekyamaanyi kyalina ennyo ampa ssente mmeka bino byonna byenkola esente ezinsasula ziva mu baani n'ekisemberayo ddala information eyo gye njogera obuli bw'enguzi corruption bwenjogerako baani abampa information eyo so nga we mundaba bannayuganda wano
ebintu ebinjogerwako byonna charges ze banteekeko zonna njwejweteke lwansonga nti n'omusirikale olwaleero gwe baŋŋamba eyali bakuyita okusikiriza okuinsitinga who was trying okunkumamu omuliro simumanyako simusisinkanangako soogerangako naye from there and then bakugamba nti ono omusajja wali naye ne message zino yali azikuweereza ninga simulabanko sikwataganangako naye naye ekirubirwa kya byonna kwongera kutunafuya kubanga issue yali muno lwaki njogera ku bulyako emufumirya lwaki njogera ku tyobula eddembe ly'obuntu omuli specifically ne bannamawulire kozi waliwo vidiyo ze bandaganga ne baŋŋamba oli munnamawulire olyoka olwanira abamawulire nti bakubibwa ebitongole ebyokwerinda kyonna nebaza Mukama Katonda